Abatulaba ku Salt TV tuli basanyufu nnyo kubanga ate tuzemu okusinkana n'olunaku olwaleero. Ekituufu kiri nti ku TV eno kwoli gwe naagenda maaso n'okutulaba oli ku Salt TV nkujjukiza ekutuusaako ensonga ez'ensonga, ekutuusaako ebintu eby'ensonga. Robert Mutebi nannyini field ge mannya agange. Programu ebeera Unveiled Experience ekulaga ebyo byobadde tumanyi ate n'ebyo byobadde otankanamu. Uganda yonna tugitambula, buli wabeera ensonga gwe omulabi waffe gyoyagala okumanya atugendayo ne tuba nga tugikuleetera ate nga ebiseera byonna tubeera live. Tubebaza bwebaza nti mwebalige kutwagala. Tutuuka mu mbeera zonna kyowulira nti okiwakanamu tokikkiriza, kyowulira nti weetaaga ate okukimulungula n'okukitegeera obulungi, byonna ffe tubikuleetera kubanga tetubeera nakyekubirira ate tetulya nguzi. We tutuulidde wano ssaawa zino nga mu Bulange Mengo nga kitokota si kisaanikire kaŋŋambe bwe ntyo, abataka abakulu b'obusolya ne bakatikkiro baabwe nga bambadde amakanzu okutali makooti batandise okuba nga batuuka mu kifo ekyo mu mukolo ogutegekeddwa olunaku olwaleero ogw'okukungubaga okutongola okwabwe nga bakungubagira abadde mu ttaka munnaabwe oba mu ttaka munnaabwe Lwomwa akulira ekika eky'endiga eyakubwa amasasi olunaku lwali lwa Sande akawungeezi. Batandise okutuuka ebiri eyo nabyo tujja bibawa mwe mubeere bubezi ku Salt TV, si ku programu eno kwokka naye ne mu mawulire gaffe nga bwe ganajja gaddako, ebyo nabyo tujja bibawa okungubaga biki byanayogera biki byanamwogerako. Beera bubezi ku TV eno ojja kubanga nabyo ate tobisubwa. Olunaku olw'eggulo natudde mu kifo just meters butono okuva wano wendi, naye era mu programu ey'olunaku olw'eggulo wano wentudde nabalazeewo. Lwaki nabalazeewo? Kye nabaddeko ekyolunaku olw'eggulo yabadde ku reconstructing a scene eya byonna ebyaliwo ng'ababiri bano abatta omutaka Lwomwa Engineer Daniel Bosa bagenda maaso n'okuba nga ensi basalira omusango oba oli awo n'okubakwata nga bwe kyali. Twatandikidde mu zooni waggulu eya Bulange B ne tubalaga eyasooka eyali ku ppiki n'emmundu n'ekisawo ebyamutuukako awo okumukwata bwe kwali, oyo ye ne bamutaasa n'abeera mulamu. Abaamukwata tulina gwe tunga ku lunaku lwali lwa bbalaza tulina be twayogerakoko nabo ne bagaa nti be baakwata, eriyo abavuddeyo ne bagamba nti nedda kyali kitya abo tujja bafuna. Twabalaze owookubiri butya bwe yaddukamu okutuusa maaso gange awo we baamusalira ogw'okufa. Ensi negamba nti nedda. Wentudde wennyini amakati gakyaliwo baagakoona naye nga Enoch Serunkuuma ekifaananyi kye tujja kimubalagako awo amaaso awo. Oyo ye baamuttira wano naye nga wano we tutudde emyaka gye egy'obuto ngera bwawulidde omu ku bavubuka abakulembeze abavubuka muno atutegeeza wano we yakulira, waliwo ennyumba wano we yakulira. Eyali chairman waabwe mu biseera ebyo nga nakati chairman waabwe omanyi bassentebe bawangaala emyaka balinga nfudu ku bukulembeze, kyemmanyi yakyali ssentebe. Tuli naye amumanyi bulungi nnyo, ayise emikono gye era alina ne byabadde amupangira oba bikyaliyo. Nze naawe bwe tunaamala chairman tujja kuleeta ate, tetujja genda leero kuddamu ku reconstructing a scene naye abagamba nti ekituufu kiri nti ffe twanyiga ono, ffe twamukwata, ffe twakola ABCD, nabo bajja tuwa emboozi yaabwe nga bwe yali. Naye for now chairman sooka otubuuzeeko, atuli butereevu ku Salt TV ensi ekwegesa amaaso ate tutandike ku Serunkuuma oyo gwe banaalabako awo n'enkolaganayo naye nga bwe yali. Tubuuzeeko. Webale nnyo ssebo program presenter. Erinnya lyange nze Ssenkumba Edward, chairman wa LC1 Bulange Village Zone 8 wano we tutudde. Simanyi nabo Beddirandiga.
baliwa basenkumba basenkumba beddira musu akabiro kanyozi badde ntiddemu sajja tumuwa omukyala okay ombuuziza obwa ssentebe obumazeeko bbanga ki kantandikira emyaka 5 ekitegeeza oli batulonda mu 2018 mwezi gwa Julayi tewaliyo mu myaka giri emyaka giri awo kati nkitegedde tuli ku mboozi omuvuuka ono ekinyana mpindi ne mumakaago omuvubuka ono Sserunkuuma namulaba ng'abeera ne mukadde we wano we tutudde ennyumba eno nga tebannabagikoonawo yabeeranga wano ng'akyali muvubuka muto ddala emba nti saamumanya nnyo biseera naye nga mumulaba nasinga kumanya mukadde we baali bamuyita Nayiga erinnya lye nga ye Nayiga abandi gwe baali bayitanga maama Lilian kuba yalina omwana omuwala gwe bayita Lilian kati nga yagenda bweyo kati Enock ono maama we najja afa baŋŋambe nti abajjajjaawe kubanze nali ndowooza nti yamuzaala naye nga yali jjajjaawe omukyalo ono omukyala Nayiga oba maama Lilian oyo Lilian we yali azaala nga yazaala Enock ono Sserunkuuma naye kati omugenzi omugenzi kati Enock ono jjajjawe bwafa atandika okugoba ku mpapula za letters of administration ne death certificate kubanga ebintu ebyo bitandikira ku LC1 mwaka ki ogwo omwaka oguwedde ajja ku ofisi ya LC abimpitiramu aŋŋamba bannange nze gwe balonze ntambuze ensonga eno kati olw'okubeera nali mumanyi kati olwo ate neeyongera okuinterakitinga naye omulundi omulala nemubuuza kati okola ki wagula de piki naŋŋamba nvuga booda booda nembuuza ovugira wa nti waggulu eyo stage eri waggulu eyo olwokuba saakiinaamu nnyo interest saamubuuza nnyo wa waavugira manyaawo netukomaawo era namukolera piki efaanana etya yeno yennyini gye twalabye eyabaddemu emmundu kika kyawujjo kati yajja emirundi 3 kubanga nalina information gye nali nina okuteeka mu mabaluwa ago gayagala nemugamba asookaddeyo agikollekitinge n'akomawo omulundi ogwokubiri kati ate n'akomawo omulundi ogwokusatu nga azze okukima amabaluwa ago kati okuva olwo processing letters of administration n'okufuna death yajjajjaawo naye nga olwagenda ku administralinga property ki yaŋŋamba nti jjajjaawe alina ebyobugagga awalala ndoza waliwo eyo awalala gyesimanyi nti alina ebyobugagga oba ttaka n'ebirala Sserunkuuma ajja gy'oli nga wali omulabyeko era omumanyi naye nga tomulinaako criminal record yonna simulinako criminal record yonna nalaba omuvubuka gwe nalaba nga mutoototo ate kati nemulaba nga akuze era saasooka namutegeera bulungi ate naddamu nanneeyanjulya nemutegeera kati empapula wabimukolerako n'agenda empapula nazimukolerako n'agenda awo tewaddamu kumulaba saddamu kumulaba until recent wano lwempulidde nali ku mukolo gwa reverand nga tutuuza reverand waffe mu kitundu ne bankubira essimu nti waliwo omubbi gwe bakubidde wano ne bamutta kati ngenda okuvaayo poliisi yali emaze okubatwala n'omulala kati ngenda okubuuliriza nga bamwogera nti Enock gwe babadde bakuba era yafudde abantu bamala ne bamutegeera abantu bamutegeera engeri gye yali mu katundu wano we bamukubira nti we yali abeera waliwo abaali bavuddeyo okumuwolereza kuba wakitalina musango biki nga bamulwanirira nga bamutegedde nti Enock naye oluvannyuma lw'okukitegeera kuba waliwo yajja naga nti balina omuntu gwe basse wali kati awo buli omu neyeemulula n'akita
kubaali bazze okumutaasa kubaali bazze omumutaasa awo kakati nkitegedde kozi otugambye tewaliiwo Ssentebe nga tetunage bagenda ku abantu abalala be tuli nabo oba nadda buzizi oba nakyo nkimale lumu ensonga y'ebyokwerinda mu kitundu kino eryetya akakubo Enoka ke yayitamu okugguka wano we bamuttira ensi yonna ekemulugunyaako sijja nakayita kakubo naye emikwesese egyo enkuuba ezo mwe twayise olunaku olw'eggulu nti ate iringa ziringa nazeera mbuga z'ababbi n'abatemu akakubo ako kaludde nga katutawaanya okuviirira ku LC ziri ezaaliwo gyenasikira ababbi bakeyambisa nnyo bakayitamu era katawaanya bano aba security abapatrolinga naye natuuzaako enkiiko bbiri nga twagala okuggala akakubo ako kubanga si ye main etwala abantu abakaliko main eri side eno eva ku Sentema Road kati eri gye kaggukira twali twagala tuggaleyo nituuza olukiiko olwasooka batuuze ne batakiwagira nziramu nentuuza olula kugamba nga beetemyemu waliwo abaali bakiwagira kaggalwe n'abatakiwagira kati abatakiwagira kaggalwe nga be basinga obungi nga bawansonga ki nga bagamba mbu ye shortcut ebanguyizaako okusala nga bagenda ennaakulabi ate era bakakozesa nnyo n'abanyuse abava mu kibuga basaliraawo ne bajja ne batuuka eno ku mayumba gaabwe kati nitusoberwa kubanga jjukira abatuuze bennyini be balina okusaba ekyo oba be balina okukikkiriza ntulyoka tukiteeka mu nkola naye twali tubannyonnyodde obulabe obuli mu kakubo ako kati era ne kasigalawo era nga kakyatawaanya abakuumaddembe abapatroli tolowooza nti olw'okubanga Enoka Sserunkuuma abatulaba gwe tubalazeeko n'ekifaananyi kyawo ku Soul TV tolowooza nti yali amanyi amakubo ga muno gonna era n'okuddukira eno yamanya nti addukidde waka buli kimu ne bwomba omusibye kantuntunu amanya mpozi kyendowooza ayinza okuba yalowooza nti ennyumba eno ekyaliwo ayinza okuba yali tamanyi nti yamenyebwawo oba yaddukira eno ng'ajja kwekwekamu kisimanyi naye nga n'obwo kubanga naawe we yali atuuse naye kyamwewuunyisa ogera okulaba nga ennyumba tekyaliwo bintu byakyuka wagezezaako ngaomukulembeze okunoonyako ku bafamire ya Enoka kubanga baali mu zooni yo engeri mukama waabwe oba omukulu mu famire gye yafa baasaasaana kati nga bazibu bakulaba oba bakufuna okuleka nga kyobeetagira kya nsonga nnyo nagezezaako okunoonyereza ku maama wa Enoka oyo Lilian yali akola ku kooti naye ne baŋŋamba nti yagenda bweru takyali mu Uganda tebana eyo simu agiteekamu masapenaali abatulaba tuli ku anniversary experience kumwe abagenda maaso n'okutulaba anniversary experience tubatuusaako tukyalondoola si kukwata si kusiba si kuvunaana naye just kubalaga kubanga bino mwetaago bimanya ku bantu bano abakoze ettemu lino ku mutaka lw'omwa bubeera buvunaanyizibwa bwaffe okulayika nti tituleka jjinja lyonna nga tetulikyusizza so ekyo kyo kyetuliko ate puroguramu ez'okusiibula omutaka bwe ziritandika naye tujja kuba nga tubeerayo mu butongole okubalaga embeera nga bwenaaba etambula naye for now amawulire ge tufuna nti balonze tebannalonda amudira mu bigere bikyali byampuna era bikyali matankane nga mpale z'aba 7 akubanga betuwuliziganya nabo emmengo batugamba nti babadde tebannaba kulonda mutaka ate bannaffe abamu balaga nti balonze ABCD naye mwe mubeere bubeezi ku Soul TV kyonna kikiri kyonna bwe kinaba kitambula atujja kubanga tukibatuusaako amwe abagenda maaso n'okulaba Soul TV saawa zino buli kimu tujja kibatuusaako we tujjidde wano okutuula wano ng'abataka mu mbeera n'ennyambala ey'okungubaga batuuse mu Bulange Emmengo era nkitegeddeko nti batandise okuba nga bateesa okwogera ate ku mugenzi nga bwolaba palamenti bweyogera ku baayo neeno bwe kibeera
enjawulo ebeerawo nti bino biba mu nnimi zaffe ate n'ababa batuddemu si be bolowooza nti balondebwa bantu nga bayita mu kalulu n'ebyekuusa ku ebyo abataka abakulu b'obusolya ate ne bakatikkiro baabwe be batuuse nga bambadde amakanzu agataliiko makooti. Embeera y'okungubaga yeeyo gye balimu naye gwe beera ku Soul TV buli kimu tujja kubanga tukikutuusaako. We batidde Bulange zooni we batidde Eno Kasero Nkuuma si ye muntu eyakasooka okuttirwawo era ndowooza si ye wookubiri sinakindi si ye wookusatu mu bbanga eritaweza mwaka oba emyaka ge tufuna wakati mu kunoonyereza batugamba nti eno yo abamu nayambako chairman Kasimu batugamba nti eno yo omukyamu ye tebamuwa second chance kooti yaabwe etuulirawo omusango negusalirawo omuntu n'agenda neyegatta ku yamutonda mu ddakiika mpaawo nimbyemu kye bakagiranga bameka mu bbanga ettono kugamba tebabikkiriza nsubi ne bwoba nga oli kati ng'oyo bwe yali amanyiddwa bakuwaayo olw'okuba nti nno abantu abo poliisi bwe bakwata ate ogenda okulya nti ate baamuta ate nadda ng'atandika okunoonyereza baani abaali bamwesimbyemu okumuwaayo banaki naye kale ekyo kijja n'alwa busungu abantu ono nali simumanyiiko rekodi wano ng'avubuka ng'akula naye kyendowooza ku lwange nze nganze bwe yava mu kitundu kino ne yeeyongerayo eyo gye yeegattira ku kikuusi ky'abatemu bano n'abeera nti nno ayingira mu bintu byabwe ebyokukola ebintu ebikyamu ate era nalowoozezza okusinziza ku lipooti gye baawa abaali ku siini wennyini nti kirabika abavubuka bano bo si babbi nendoza baabagula buguzi kale bayinza okubamu n'obubibbi naye enkola gye bakolamu ekikolwa kino ekyokutemula kirabika waliwo abantu abalala bali emabega waakyo poliisi beerina okunoonyereza okufuna abaatemula omutaka oyo. Tweyanza nnyo tweyanze ekikirala nkubiriza abavubuka beegendereze nnyo bakole bukozi na mikono gyabwe baleme kuyingira mu bintu lwa busente butono kati mpulira nti bano simanyi baabaguze $5,000 bombi oba bombi naye waliwo eyakyogera ku bo boona akyali omulamu nti baabawadde $5,000 batte kugamba ebintu ebifaanana bwe bityo kiva mu kubeera aido nga omuvuka tayagala kukola amanyi agalina creatingawo ekyokukola noonya ekyokukola naye kyeyamana ekisinga okwewuunyisa ene ogambye nti oba abasecurity nakyo banakikoonako ebintu ebirimu kati ngaokutta si kumenya nnyumba oba kubba kasawo bintu bibeeramu obutendeke obw'enjawulo. eri osobola ogikwata ne bwogikwatira mu bbanga ekuba naye noolina bwoginywereza wano neetakutwala neetakulaki tageti ezo byonna ebyo missoni ezo eziridde dira ezo tezikolebwa muntu wa bulijjo oba olina okuba nga wafunamu obutendeke obutali bwa nnaku 2 lo eyo ebeera yanjawulo nebyo tunabituukako abalala batubuuzeeko programu ekyagenda mu maaso tuli ku Unveiled Experience betulina baabalala babyakwerinda kuva mu Bulange zooni njigasse kati awo ne B bali wamu abo bo balabiddeko ddala ekintu nga bwe kyabadde kyedomola ate nabo bagamba nti bataasizza olw'ekibuuzo ne neebuuza oli omusiraamu yatugamba nti ye yanywereza ddala obulago ABCD n'ebirala n'afuuka n'omuzira mu ggwanga Uganda ate nabano abalala abagamba nti omutuufu y'ono n'omutuufu y'ono ani mutuufu. Akazindaalo era nga mbawo akazindaalo kambeebaze bano ba security personnel be tulina abaffe olw'omulimu omulungi gwe baakola okutaasa abatuuze n'okuba nti basobola okugoba abantu abo ne babakwata. Si mulundi gumu bakikoze emirundi mingi era mbeebaza nnyo olw'obuvumu bwe balina n'obumalirivu n'omutima ogwagala ekyalo balina omutima gwa Bulange ogulumirwa ekyalo era mbeebaza olw'ekyo. Abavuka bangi nnyo bali kuno naye bwe omugamba nti weegatte kuba patrollinga
mukume obutebenkevu mu kitundu nti mufuniramu wa naye bano tebafaayo oba basasuddwa oba tebasasuddwa bo balina omutima gw'ekyalo n'abantu babuulire sokolindeko n'abantu babuulire ekyalo Bulange ne boundaries zaakyo kubanga ezimu ku feedback ze nafunye olunaku olw'eggulo bw'oyogera Bulange mu bantu ekitebe ky'obwakabaka ewali ofiisi naki kadingo sebo bwe balenye Bulange kyalo kinene nno olaba bakyawuzaamu nemubeeramu NAB kyalo kinene ddala nnyinza okukubira kamaapu ak'ebigambo nti bw'oba ova Emmengo mu tawuni n'okwata oluguudo lwe bayita Sentema Road ng'okkirira n'oyita ku Kachi Petrol Station waliwo junction esooka gy'otuukiramu awo Bulange watandikira waliwo oluguudo baluyita Mutesa One Road oludde Naakulabye alukwatako n'agendera ddala paka ku Nabulagala kati ngatta Bulange NAB n'otuuka ku Nabulagala n'okkirira n'ayita eyo munda n'ajja n'omwalo ogw'Erusaze ogw'omwalo ogusala wali wosala ng'ogenda Erusaze ate era neyeeyongerayo tuyitayo mu Payini ewali obuti bwa Payini neyeeyongerayo ng'agenda e Kosovo ate n'ayambuka n'ajja n'ayita eyo bw'atyo munda n'ajja gguka asala Erusaze atatuuka Lusaze naye nga waliwo awo omwala omunene omwala ngutegeera gwalinga gye buvuddeko gubimba n'amazzi naye kati baagukola kati ne bamwawuzaamu kubanga kyalo kinene nnyo naye era mwawukanankonfusinga lwakuba wali ate Bulange ekizimbe ekyo mwawukana n'ekikandwa twawukana n'ekikandwa kitegeeza naffe mapu gye twakubye nti ekisaawe kya Fufa kye bazimba ekipya kiri mu Bulange zone era eryo ekkuba erikiserengetayo ebitwawula n'ekikandwa bwe bamaze okutta mu kikandwa ne badduka eno omu gye yakulira mu Bulange tweyanziza nnyo tuyanzege chairman okutubanga otufisirizaawo akadde balamusiza bannaffe abatuwuliriza oba abatulaba wano ku Soroti TV amanya gange nze Ayubu Sonko Kivumbi nga nakazibwako erya Suula Mbaaya nga ndi ku Security Council LC1 Bulange B&A era nga nkuuma mu zooni ezo zombi wabula ntuusa okusaasira eri eggwanga lyonna Uganda olw'okuttibwa kwa mukadde waffe omukulu w'ekika ky'Endiga kitalo nnyo ddala era nensaasira n'Obuganda bwonna olw'okuvirwako omuntu ng'oyo w'amakulu mu nfa ey'ekyeyonoonera ey'ettemu ery'etalina makulu era nga mu lutalo olwalwana okulaba nga abasajja bano bakwatibwa ndi omu ku babiri benneekakasa abakwata omusajja oyo abasajja abo era okulemererwa kwoyo yafa n'oyo akyaliwo byonna ngenda kubitunuza mu Uganda yonna n'okugyawo obulimba bwonna twasangibwa ku ekereziya eyitibwa St. Rachel mu Bulange Church of Uganda St. Rachel Church of Uganda nga tuli mu kukuuma ku mukolo ogwaliwo ogw'okukuza omukulu w'eddiini eyaweebwa obwa Reverend tuwulira enduulu eyalimu pikipiki ennyingi ababbi baabo twasinga kuwulira ababbi baabo okumanya obutemu bwabwe twabumanya luvannyuma ng'enkola ya Bulange NAB twatayiza ekkubo tugenda okulanga pikipiki zireeta abaami abali ku pikipiki ababiri agamba baabo mu bakwata abo eyali agoba ababbi abo abatemu abatujju ng'abali kumpi nnyo twagezaako okulaba nti tumutiisatiisa ayimirire n'atuwagulamu ku kkanisa we twali mu maaso mita ntono nnyo yasala ekkoona ne limulemerera n'agwa fe abaali batandise emisinde okugoberera nga tugamba abo mu maaso mukwate abo zaali mita ntono okuva wano okutuukanga ku motoka yaffe we tugirese wali eya Soroti TV mita nga 100 twayangwa mangu okutuuka nekanga ekigambo mundu omwami oli eyali gwe baali baweese nga asikayo piki egigwiridde
bagenda okulaba nga kino kibakwata hando evaako era olwavaako namanya nti emundu tegenda kuvaayo batandika emisinde. Eyali anvaako emabega Wilson Walakira gwenkola naye namugamba walakire emundu nasooka yesikamu nemugamba kwata emundu tokkiriza muntu ayenna akwata ku mundu eyo. Nadduka mita ntono nnyo omwami eyali avuga nayingira mu kakuubo we bakola galaji. Kati bali okuwulira embeekuulo abagalaji bavaayo n'abeekanga mu bungi nadda naleka bamukutte amaaso nga gatunuulidde owookubiri agwera mu kkoona. Twagenda n'abavubuka abaweranga 6 ku 8 nga tubagoba nira we twatuuka mu katundu munnanga omu n'agwa yatutega abawera 2 naye twasituka ne tukola obuvumu ng'olwa ayolekedde wano we tuli ngadduka emisinde ng'agimanyi ngadduka emisinde emiyitirivu naye era nga bw'omanyi nti omukozi w'ekibi tugenda okumala okuweta ekkoona eryo emulabi mu kalina. bwetunuulira ekifaananyi kyendabanga kanyamanyama ayinza okubanga akoowa mangu. Yali akozemu kanyama kuba tumumanyi. Bwamala okuweta ekkoona bwamala okuweta ekkoona eryo kukalina waliwo tubalaze naye yagwa. Ekyatuyamba okendeeza disitansi eri naye bano oli gye yali amaze okugwa pikipiki ezaali zijja mu bungi babalagirira nti omu akkiridde kati ate nabo ne bataayiza ne bafulumira eno. Kirungi nnyo nti tugenda otuuka wano baaliwo abavubuka bawera 6 n'abawala 2 era abawala mbamanyi ne bagamba temukuba enoka tumumanyi amawulire gafuluma mu maloboozi amakambwe ennyo mwolereza omubbi ava okutta omuntu bafuse muzeeyi Bbosa. Abawala nga baawo abawala bamukatundu toboogera amanya sigoogera kuba ndi wa security. Abawala bamukatundu kano bwe bawulira nti ono mutemu asse muzeeyi Bbosa kyeŋŋamba bamutegeera batya nga yali ayambadde elementi mu kutandika omukuba bagimugjako kati ne bamumanya temukuba oyo enoka abeera wano wetuli wano wennyini wetuli. Bamuwolereza bamumanyi kakati bwe bawulira ekigambo nti nno ona mutemu ava kutta muzeeyi Bbosa basirika. Bano bagattako okugamba ne mumukuba amasasi awo babulira ddala baadde bakola ki ade bawolereza. Waliwo omuvubuka atasobodde kubaawo yangoberera nga bwaŋŋamba afande bamuyita tiimu afande tumutwale eri twagezaako musitula ne tusika amagulu tutwale ekibinja ekyajja n'ejjinja eddene okwali omuvubuka eyamukuba omutwe omusaayi okutiiriika namuta era bwe nalina kaadi yange eseculite ng'eri mu kifuba nagissa munda n'engikweka olw'ekibinja ekyo. Ekibinja kyavaawa abajja bagoba okuva gye battidde muzeeyi Bbosa ekya bodaboda bwekituuka kwoli nga bamanyi oli afudda zalinga njuki nga weevu ku weevu nga ne bw'oba oyagala era obwongo bwalabuka mangu nnyo nemmuta nemuvaako nenyimirira bamumaliriza dakiika ntono. Wali omutaasa ekyali ekigendererwa kyange nga bwe ndi wa security nga tempulidde nti nno abbisizza mmundu oba attisizza emmundu nali njagala mmukwata kumuzza kwoli sobole okulwana okulaba nti tumukwasa bakama bafu etteeka nga birikola ki nga bwe litugamba. Kati bwe muwulira enduulu nga zijja zivuga mwe mutayiriza wali waggulu essebo ate nga tewali kkubo ddala libakwata ng'okuva muzeeyi Nsibambi bajjamu eryo era twatayiza bulungi nnyo baali tebasobola kuyita wano ne bakkirira ku Sentema. Enyambuka gyeyambukamu yawamatuka eri eno Sentema bamukola Muggale eri Lusazi yaggalibwa na kati n'obobeera ne kapiki toyita kati yali alina kubalula wa Bulange kubo baali bagamanyi escape route baali bazimanyi n'enziruka gye yaddukamu ajja waka wabwe yakwata ekyo ekikubo kye mwogeddeko emabega nti bakyogeddeko nti kibi kyenja okutuukako mu kaseera gye bujja ye yali adduka obwongo bumulaze nti adda waka wakiri yeekukuma eno afazaali yeekukuma eno era ng'esuubira okumulwanirira gye bamumanyi weriri nga bwe baali batandise okukola nti enoka mumuleke. Ekitegeeza abe kuweta bulungi nnyo koona wano nadda wano wetuli akatundu kano nga bwe yali ayinza okubula yali asobola okubula gwe kati weetegereze nnyo nga bwolaba yali asobola okubula owa kamera abalala okulowooza nti agenze mu kkubo si bano mumukweka wabula abalala okulowooza nti abandudde mu kkubo n'akutula ewa Chairman nadda eriiko kisaawe
kwegamba bw'owa matuka eno n'otuuka mu junction eno ng'obadde ogoba omuntu otuula n'owummula. Kitegeeza nti ate mwe mulina experience y'obbagoba, kitegeeza nti abakuweta wano wetuli nadde waka we yakuliranga wano wetutudde wano kati wano ewaabwe bamenyawo naye gino egimu ku mizigo gino nemubaamu abamumanyi eno kabandi mukwesa era bwe yandi musanze ng'ali awo gw'osanga nannyini nnyumba aggalawo timbadde nsigalawo kugenda kuwulira nduulu naawe okkakkana era bwe bakulaga emikolo nti akutte eryo ogamba nti kyebagamba kyekituufu. enoka ekyamuyamba kugwa wali na kubutasimatuka wano ekyamuttisa kugwa wali ate era nga nibwe nandibadde nkola ntya yayina okufa ku kibinja ekyajja era mu bwangu ennyo obwongo bwantuma nzireyo mangu tukavalinga emmundu era olomugirese ettayo njirese n'omwami ono mu biwagi kuba yali tekyawera hande evuddeko esuuliddwawo era ono kyeyakola kukwata hande okugiyisa mu nsawo yaabwe obagireetera kati ng'olwo ebizibu bye twafuna lwerukoba ekyemabega kyebakwata baati yo yali teriiko baali bagijjako dda okusobola ogitambuza mu bumpi bwayo naye erina kahanda akakwatibwako emabega era mu nsawo mwekali bwe bagikuumira era bwe kavaako ng'asikayo mu kusika kwe yali ayagala kwetaasa olw'okuba nti amaze okukwatibwa yali wakutta era yali agenda kwongera kutta naye bwemala okuvayo n'amanya nti muntu tekyavayo ng'ate tutuuse n'ata era ye tewaliwo kwawo ku pikipiki yakwatibwa yadde okubibwako kubo bombi bakubibwa luvannyuma nga bamaze okukola wizidro ebalemeredde omu ayingidde garagi bamuzizza akwatiddwa fe tusigadde tugoba ono enoka eyattibwa wano nawano n'atavaawo kati era saagala muntu yenna avaawo nga bwe nalabye ku tv ezimu nga bagamba nti nze namukuba okamando yali mutendeke nnyo nantuga obulago oyo twagala tuddemu tumulabeko. naye omwami okusinziira bwanyumya tetujja muwakanya nnyo wadde ate n'okukkiriza tetujja kugamba nti ki naddala amaloboozi bwe gavaayo amangi ye agamba yalabira ddala okuviira ddala mu ntandikwa era n'alondoola era paka wano kati ebyo kikomanda ebyo ebya firimu okugwa mu bulago okukola biki ezo mboozi ndala naye twabaddeko ne vice weeri owa zooni yo B nga tugamba nti awo yaliwo ng'era abagamba temumutta alina obujulizi omwami oyo gwe mwogerako oba oliawo kiyinzika okuba kyaliwo nga goddusoze eno nga tewakyetegereza awo okudduka okudda eno eyasigala wali erinnya lyetutakakasa bulungi kuba yesi mumanyifu tewaliwo chansi yonna yakwatibwako amutaasa nga ne bwokyogera ababodaboda bakutta namawulire kino kikugamba ngamba oli eyataasibwa yataasibwa poliisi fena tugenda okuva eno okudda wali nga naffe tukakasa yawedde oluvannyuma lwa byonna era nebaza nnyo osi werungujja nenebaza nnyo DPC ne osi abenateete abo abantu basatu bakola mu bwangu ennyo kino nkyogera eri eggwanga singa tebayanguwa nnyo okusinzira ababodaboda bwe baali batuuse nali ntuuse okukola ensobi ku mmundu eri ogikwatako okugitaasa obutagenda kuba buli eyajjanga eyavanga gye batidde bosa nga busa ye emmundu eruwa ababodaboda kyogambe emundu tebagikwatako teyakwatibwako twateekayo obulamu okubusayo nono okumusika oyo njamufuna obudde tukyalina obudde emmundu teyakwatibwako yakwatibwako eyagijjawo wa poliisi nga amaze okwambala giraavu era singa yakwatibwako era singa twateekamu okutya kwonna netutateekamu kya security era singa yagabwa dda ate okutta abalala kati Sserunkuuma omutuuze munno ku kitundu wakkiriza bamutte ng'olaba ne mu mateeka kikkirizibwa ate obutafa babiri ne mu mateeka eri bakama bange bonna nga bandaba suulamba batunuulire kubanga obajjukize n'amannya go lwansonga nti mbakwewaayo kulwana nnyo nali sivaawo awo Sserunkuuma we yafiira era ekyankwesa kaadi yange nzire ebbali bamutte nze nsobole okuwona ntaasa abalala enkeera kyekyataasa n'emmundu eri
era mbeera kulemerako nnyo kuba waliwo eyajja mu tisaati enjeru eyali omuwanvu omunene yagira ku bodaboda yagamba ani agamba mbuno wa security gwe si muntu awo nakyuka bukyusi nentambula nga atabi naawe otya esebo atati abeera muzira nga mufu kanyama bwe yakangamuuko gwe nti omugezi si kanyama bakanyama era kino nvumirira nnyo nze waliwo akantu akogeddwako essebo munamawulire nti tulina ekooti esaliraweeyo teriyo mu Uganda yonna era njagala kutangaza batugamba eya Bulangi baba tugambye emirambo egigudde wali mu kalukubo kali ekyo kisoboka okuba naye kati emabegakawo tubadde n'ekizibu n'abatuuze bonna batujulira badde tulumbwa ab'amajambiya ate nga naffe enkuuma ebyokwerinda tebimala olumu waliwo essimu lwezivuga alika kasita tufunyemu akalembereza ennaku zino ogenda okulya stand by abange babano mugenda okufuluma mufuluma n'obwokulwanyisa musajja ne mugwa mu mukaaga sebo munamawulire emabegako twakamala okukwata pisito n'omuvubuka eyali agibbisa Bulange Miracle e Kampala twakamala okukwata ow'emmundu pisito ngekubye kuno ebyasi naye omukisa gwe tuyina nti suula mbaaya bwe nkuba essimu kuseemwayo bamanya nti oyo kakubye essimu si byampalana banze siwalana bamanya nti eyo nsonga Uganda muli basuula mbaaya bameka abali beetuuma kuba eryange nenagwe nakulampulira suula mbaaya eryange lya 84 suula mbaaya kadogo nnyo kati ayeeyita simumanyi nze oligino suula mbaaya konko wanje ne bakama bange bagamba nti yo yesuula mbaaya ayogera yennyini gwe oligino suula mbaaya biki yennyini eryo ndi nkyongerako ekyoligiro kuba kati abeeyita bangi suula mbaaya kitegeeza ki afeesi embi suula nembaaya kiri mu Luswayiri sentebe abo bwe batuto batya ate kati nina okukwatagana nabo sebo munamawulire suula mbaaya sebo mutayiza omumu mukutte nga mulamu batugamba tebamukubako bayinza okuba bamukubako akayala naye ate waliyo atugamba nti ye yamuvumbagira nese kuvumbagira yenna era nafuuka saddaaka biyinjayinja ebyo nga bikuba ye mugongo amazima gali nti yetulaga mugongo nga bamukubyemu akayala awo akatonotono tekyandibanga oba oliawo akavuvuŋŋana akaaliwo naawe tewalaba bulungi nnyo kibeerabeera gwe bwewaleka eno nga batayiza bamaze okukwata ono nodduka ate nga suula mbaaya era bwobeera ate noono naye aleka ebbasi mattuka ebyerina otabiraba amawulire babadde bakulaga amayinja nga siriiwo amayinja gali okutta omuntu gabeera abiri iyo obugumu obubwe bamukolerawa okumukubaago ng'avumba gatidde oli ku nkuba gye baali bakubamu n'abasajja ba bodaboda tewali assaawo mugongo kugambye ndi mugumu ne bakama wange bakikakasa saateekawo yadde olubuto ago oli kasita aboggolamu ng'odduka nze ate ng'alina erikodi ogiwulidde nti nzi enkola gyenkolamu yakiwuunyo ate singa nziruka singa bakama baye bango badda nti talina kyakola nene bwe kasita bandaba ebweru nga beebaka tolambuludde ku mirambo egiyiika wali emirambo kooti yammwe esalirawo emisango ekyo tekiriwo akakuba ako bakeyambisizza ebbanga tuyina mukama waffe kuno diso mutyaba tuyina Moses Byaruhanga tutambudde nabo okumala ebbanga okulaba nti abantu ba Bulange Byaruhanga asula eno esebo mukozi wa gavumenti mumanyi Moses Byaruhanga era nabo mbeera ku kino balwana nnyo okusugaba nti emundu eyo tesaasaana nziramu okwebasa osiwerungujja pisito eno yennyini nyini ne pisito baaliwo mu mbeera yonna tubeera nabo pisito yali yamutuuze pisito yali muvubuka nga bisambubisa nga nebwokusanga nessimu n'ogiganira ng'akuba essasi era bagikavalinga twamumanya olumu bimpitako nange ndi muntu Bulange bwe kasi tojjayo nga okola gavumenti kyeteyagala oba olina okukwatibwa yali agiterese ng'ewabuyinza mu kiyumba siringi yali agitereka era nayo yakwatibwa
era ku operation fe bananyina operation n'okugiripooti ng'otandika okukolebwa. kati ezo operation baziyita operation Sulambaya. Tweyanziza nnyo tweyanziga bagenda mu maaso n'okutulaba ono oba bambunyiga kutu naye wa security tuli kati naba byakwerinda defense betuli nabo mu Bulange zone NB tuzigasa olwaliro omulundi gumu. Tata soko tubuuzeeko nawe eggwanga likulabeko ate liwulire ku mbeera gye wayitamu. Nsanyuse nnyo n'abatulaba mwenna okwetooloola eggwanga. Amanya Walakira Wilson, Security Bulange zone B ne A. Era tutudde ne ssentebe waffe mwami Senkumba atumanyi bulungi. Kikoze bubi chairman waffe Bulange zone B taliiwo mwami Lwanga David alinako emirimu gy'aliko ku division naye nga bonna bakimanyi kye tuliko. Tuli ku nsonga y'obutemu okutta omutaka w'ekika ky'endiga mwami Bosa kitalo nnyo kitalo ddala. Bannaffe abali mu nnyimba eyo n'abagenze mu Bulange twongera obbagumya n'obbasaasira kitalo nnyo. Nga tuggumiza ku ekyo twali lunaku lwa Sande budde awo bwekawungeezi ssanga 12 enduulu nga tuwulira enduulu y'amaanyi n'eŋŋombe. Tugenda okuvaayo nga tulaba abasajja bali ku ppiki babiri bambadde elementi, bombi baali bambadde elementi za bbulaaka nga bajja babagoba. Twasobola okukola ekisoboka ne tudduka ne munnange Sulambaya ne tusa kati ekoona lino lyabalema okuweta okulinaana wa Vice Mwai Magoba wa Bulange zone. Kaspeedi kaali kangi era baagwira ddala awo wennyini ewali Welding we baagwa. Kati munnange tutuukawo ng'embeera ya kazigizigi y'amaanyi nnyo. Ne ngamba munnange era ono olwalaba n'agamba Wilson ndaba emmundu. Ne mugamba kirabi nze kale saasoka kukkiriza kuba engeri gyali etalazze nnyo ng'oyinza okulowooza oba kyumayuma. Oli civilian Sulambaya kadoogo nga ekyuma ne saayagala nnyo naye ngenda okulaba nga ndaba mangazini ne mugamba mundu ne mugamba kati omanyi n'angamba sigala awo ne nsigala awo kati ye ne mugamba goba omusajja oyo yuuyo awetaka kukoona kkirira nga ayambadde element tosobola mulaba kyoba yaani ng'adduka naye ku mutwe ne nsigala ku mmundu. Kati omuvubuka gye yava n'agamba leka naffe tukubemu nansikasika ne twesikasika nakati mukunsika bwati nansika era okutuute kunnaba kuwona bulungi wano. Kati mbwangu nnyo ne njjayo essimu ne nkubira Ossi Werungujja Mwai Maka ne nkubira DPC mu ddakiika zaalinga ndowooza nga 3 Ossi n'atuuka ne mwami Kawanjire naye baatuuka babiri bombi. Nenkubira chairman mwami Lwanga limuga jango nyambeko abavuka bayinza okuntwalako emmundu. Chairman yali ku church nadduka nangamba oliruda limuga tuliwa nangamba mundu ne muga ye mundu najja nenjirinyako. Era bwotunuulya ebifaananyi byonna ebiri mu mawulire nze nali mu black nga nkubye engatto ya desert nangisibidde muno nga mundu njirinyeko avuka bangamba gituwe naffe tugobe bali tuba ne mbagamba temukkirizibwa kwata ku mundu. Era ka anda akavaako koke nakwatako naye yo teyakwatibwako ne nkwataka ando kali eri bbali ne nkaza mu kisawo n'ebisumuluzo byali bivuddemu ebya ppiki byebyo ebintu bye nakwatako. Pause katono tweyanziza nnyo tuyanzege tuli ku anniversary experience abagenda maaso n'okutulaba. Asentali Steven nkutumiddeko nnyo ogoberedde emboozi eno okuva gye yatandika. Nasali Mariam nawe bwotyo, Ruthi Kabi nawe bwotyo, Florence K. Flora webale nnyo, Peperi Lydia Grace webale nnyo, Julie Edison nawe webale nnyo, Steven Sentale nkutumidde nti webale kugoberera emboozi eno, Brenda Kanani webale nnyo n'abalala mwenna abagenda maaso n'okutugoberera wamu n'okusiima emboozi eno nga mugamba nti Salt Media mwebale kunoonyereza paka limutuuze ku kinyusi. Tugende maaso. Mukama wange essaawa eyo twegattibwako abava Old Kampala nenga DPC amaze okutuuka ow'ennateete ne Ossi be basooka Ossi ne mwami Kawanjire basookawo ne chairman najja oluvannyuma ne tubeera nga tugadinga bulungi mu nga yali eri nange ndi eno ne twegattibwako munnaffe gwe tukola naye mawejje musaayi ne tulaba nga tugadinga emmundu eyo era batwebaza nnyo naye omwami oyo gwe mugamba waba yoyo yalina ekisawo kuba waliwo omwami yalina ensawo ku mugongo ng'akaaba nnyo ng'ali wali yekyangira ali ku mufu ono gwe battira wano ku kyama ku Bulange gwe baakwata kati omulamu
eyali awo ku Bulange Nansale ku kikubo ekyama ng'alina ensawo agamba ose muzeeyi nga bw'akwata ku mutwe ng'ali awo yekyangirawo nezi simulabako nti oba yakwata omuntu n'akola atya n'embeera yonna ffe twagirimu yonna era nze nebaza nnyo abantu abakulembeze baffe oba aba security nze naddala era nkiddamu Osimaka Lungujja ne Mwami Kawanjere ne DPC Nateete yajja ne ttiimu ye yonna ate ku ssaawa eyo ffe tetwavaamu mu eriya ku ssaawa eyo tebavaamu mu eriya tetwavaamu paka kiro tuba tuli awo ssaawa 4:00 mulindeko Julie Edisa weebale nnyo kwagala Omusumba Bujengo Steven Sentale weebale nnyo Brenda Kanani weebale nnyo Nakate Robina weebale nnyo Carlos Hill weebale nnyo Asirimba Henry weebale nnyo Nakate Robina nkutumiddeko Jaiden Melissa tumusiime Ronald Kirabo Marioni Anamayanja Hafuswa Odinga Barasa olina Kenya eyo Pepe Lydia Nkugambye weebale nnyo Grace Marioni Nkulabye wano David Senkumba Nkulabye Sara Kiki weebale nnyo Abasaza mu Charity Dogman Uganda Miki Brenda Kanani mwenna mwebale kubanga temuva ku mukutu guno Sara Kiki Akasozi Swaibu na Swifu n'abalala asijja malayo bakusika okutu ng'okutu bakusikira ki omwami ono yali ayaga omuvuka wa boda yali ayagala emmundu eri eyo mutemu kyenjagala mututangazeemu kuba akadde kalayika nako katuliira empinga ekifaananyi ky'omukulu oyo mugenda maaso n'okukiraba abakulu abo nga bwe abaali mu gundi ebifaananyi ebyo mwabirabye era tujja kubibongera waliwo abantu kyebaagala kwanza enziramu bibuuzo by'abantu ekyasuula piki mu kulaba kwammwe okutegeera kwammwe ne bye mumanyi kaali kabenje nti ekoona lyamulemerera okompromisinga oba emmundu yagwa mu biwaji kubanga kati awo kirina ebibuuzo bingi emmundu egweta mu biwaji netakutukamu kyali ki mukama wange ndi musajja wa security ekintu ekyo ekoona lyabalema kati ne bava ku kolasi ne bagenda era bw'otuukawo kati saa zino ku waliwo loading waliwo ebiyinjayinja ebyo kati byabasena kati bwe yagaladde ku kolasi nga takyasobola n'agwa kati mu kugwa ajjayo emmundu kati emmundu nekwatira akamwa kayo ne kagwa wano omupiira gw'emabega mu mpagi kati agisika negaana kahando nevaako ando bwevaako era yagwa wali ebbali gye nkugambye nti nagikwata nenkola ki nenjiza mu baga era bakama wange ne bagamba ando yokka gye nkutteko kubanga yagisika ng'ayagala okugjamu emmundu ando kiki ando kali eno mabega kali wano so kutunyonyola mu lulimi mutego omuzindalo bwoti emmundu eno ebeera magazini wakati wa magazini kuva ku magazini odde mabega w'emmundu ate onatuuka ku baati eno gye basumulula wabaawo akantu we kati ye trigger kati emabega wa trigger wabaawo ekikwatwako okwatira ye hando kati emmundu eno bwegwange emumwe egutunuza wansi mu kiwaji pikipiki ekiwaji kati ekimu ekyandibadde ng'empaji ebyo tuyita kiwaji nekigituulira wano kati ye nga eyali mu bwangu bwe yasika emmundu okusinza ku mbeera yaayo gyerimu era ababyokwerinda gye balina yatalaga kati yasika n'amaanyi kano olwavaako yamanya tekyavuddeyo yatabuti kyekyamuddusa amangu kati ando bwevaako eba tekyakola eba ekola naye nga ye yali apapa yanguwe yamanya nti giwunye egaaniddeyo ate nga naffe tutuuse n'asuula nedduka naye nga si bwe kyali mukama wange nti emmundu yagwa mu nanka lye yabatega okugwa ekyo tekiriiyo era tebakulimba awo nyambye era ffe twabeeramu paka ekiro ziba ziwera ssaawa 4:00 ne tulaba abantu abatambulatambula kati batambula n'abamu naffe atubyako n'agamba oyo muganda wa Enoka netugamba muganda wa Enoka ng'ali n'abawala 4 n'omwami bamwita Nsanja era naye waawano muzeeyi bwensuubira kyama ndowooza omumanyi ne tukola ekisoboka kyonna nenkubira bakama bange nenkubira DPC n'angamba omanyi kubira Byalwanga oba bali kumpi nenkubira mukulu Byalwanga ne mwami Mutyaba ne bajja mukujja kati mukujja twali tetunabba mukwata ne bakomawo eno kuba baali eri ne bajjanga batambula ne mukulu Nsanja abawala baawukanye bagenze kati tubakwatira wano ku kikyama ku Silverton ne tumukwata naye n'omusajja ne tumukwata Nsanja nali simumanyi tubayingiza mu motoka kati mbaga no Nsanja sigwe ono tetumwetaaga
muzeeyi genda ne tubavuga ne tugenda tusanga abakama baffe abalala wali kulumbe kati mukulu Mutyaba ne mwami Byalwanga we twabalekaawo ne tubakuwa ne batukwasa aba ne tugenda nabo wa enateete era ne tu DPC n'abareceiving omwami oyo kati olwo mwatwalayo bameka twatwalayo omu muganda wa Enoka nga yagamba muganda wa Enoka ate olowooza nti abawala bano be yali nabo nti kwandibanga kwe kwali ekisi wa Enoka ewe yali mukyala wa Enoka kubanga kyetuwulira nti yafuna amawulire nti baawe bamutisiza amasasi n'abipostinga bino ebifaananyi kati byetubalaga era ekyo kyoyogera mukulu Mutebi kiyinza okuba ekituufu naye sikinaako nnyo bukakafu kubanga wali bwettuuka eri bamubuuza ani yakubidde essimu nti muganda wange ali Ntebe yankubidde essimu nti Enoka bamukubye eki amasasi ne bamubuuza obeera wa nti mbeera Mmengo wali ku Sapolo ku ssomero wasavinga emmere bano abagira baba bulungi mwebale nnyo olw'omutima ogwo nebaza nnyo chairman wange mwami Senkumba mwami David Lwanga Bulange zone B chairman Sebo Tata webale nnyo omulimu gwokola totulekerera mu security oyo mwami n'ekiro afuluma ne tutambula naye teyebaka mwebale nnyo mwebalire ddala amanya mwagategedde suula mbaaya nebaza nnyo abatulabye mwenna n'okuwuliriza n'okugyawo obulimba obugenda bulimba alimbu ensi era nga nkubiriza ndi mu security entambula mu buli wamu naye bannaffe aba bodaboda mukyuse mu neeyisa akaseera nga kano abantu nga bano baba beetaagibwa tumanyi abantu bana abatta kaddi kakati bano babasse tetutegedde wetwantasiriza omulala n'atafa era babajja kuttibwa kuba kakosi tetumanyi oba k'abantu bameka waliwo ekintu ekitazanyibwamu kuba bwenakugwako ekiro saa 6 muli abantu 8 nerwanako nsobola otema omuntu ejambiya oba mukuba ekyokwerinda kyonna naafa tweyanziza mwebale nnyo nze ntwala okwebaza bannamawulire ba Salt TV engeri gye mutuusa amawulire gano ku bannayuganda bonna mubategeeza ekituufu ate ne mujjira ddala ne ku ground mulaze omutima na effort gye muteekamu era nebaza ne bakama bammwe pasita gye muvudde yonna mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu mulungi gwe mukozi tweyanziza nnyo tweyanzeege Hadija Muweesi nkutumiddeko nnyo abagenda maaso n'abakyatulaba n'abakumira ku Salt TV ebbanga lyonna ekyo mukikola naye kya muwendo nnyo Robert Mutebi nanyini field Isaac kyagambiddwa Yasini Kikoyo wamu anemunywanyi wange ennyo Patrick Kiwumulo okusinziira eri mu byuma okubateerako bino byonna tukwebaza nnyo nti weebale kusengeka nsonga n'ebintu okubiraga ensi nga bwe biba byategekeddwa tetujja kusukkawo wano ffe tukyabirondoola gwe beera bubeezi ku mukutu guno essaawa ze zimu mweraba